Buli lunaku luno olwa 16 February bwe lutuuka eggwanga likungaanira ku kyalo Mukini mu disitulikiti y'Ekitugumu eyali Ssaabalabirizi Janan Luwum yaziikibwa okumujjukira mu ngeri ey'enjawulo n'okwefumiitiriza ku mukululo gwe era ne leero bwe gubadde. Emikolo gitandise n'okusaba okwenjawulo okulembeddwamu Ssaabalabirizi wa Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ng'ayambibwako abalabirizi ab'enjawulo omuli ne Ssaabalabirizi yawummula Henry Olombi. Can we all stand up and receive His Excellency the President? Pulezidenti Museveni atuuseeyo nga zikunukkiriza okwera ssaawa 6 ez'ettuntu ng'awerekeddwako First Lady Janan Museveni, baminisita ab'enjawulo, ababaka ba paalamenti, abalamuzi n'abanene abalala mu gavumenti tebalutumiddwa mwana. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekitugumu Arai Christopher Obol asinzidde wano n'awanjagira Pulezidenti Museveni abataase ku bakalamojja abanyazi b'ente abazzeemu obuto okubakooza akagiri oluvannyuma lw'akalembereza ka myaka 3. Since the beginning of January, Your Excellency, Karimojong warriors have once again continued to raid animals, kill people and loot properties of armless civilians. This situation is contributing to vulnerability and consequent poverty in the district. I pray that you step up security measures on this wrong element. Minisita omubeezi w'ensonga z'ababondabonda n'ebibamba era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekitugumu Lilian Abel ajjukizza omukulembeze w'eggwanga ku mulimu gw'okuzimba ekifo kya Janan Luwum eky'ekijjukizo ogwatongozebwa emyaka 2 emabega naye nga gukandaaliridde olw'ensimbi ezitaliiwo. Architectural designs were prepared and a site development committee was commissioned during the 47th anniversary. However, as we mark the 49th commemoration today, Your Excellency, no construction has commenced. And it is the appeal from the Christians and the local community that you intervene and engage with the Ministry for Finance so that funds are allocated to begin the construction of this site. Rose Lady, Minisita omubeezi ow'ebyempisa n'obuntubulamu annyodde enteekateeka z'okulaakulanya ekifo ky'ekijjukizo kya Janan Luwum ezituuse. A draft master plan was drawn up and is currently being reviewed by a technical team of engineers, architects, accountants and administrators. Ategeeza nti famire ya Janan Luwum baawaayo ettaka ery'obulabirizi bw'Ekitugumu okugenda okuzimbibwayo ekkanisa ey'ekijjukizo, okuyoyoota amalaalo ge, okuzimbawo ekkaddiyizo, ekifo awakuŋŋaanira abantu, amasomero, eddwaliro n'ebintu ebirala mu kujjukira omugenzi. The Janan Luwum family officially donated the land to the Diocese of Kitgum Church of Uganda, for which I thank them so much. The master plan includes the church, the tombs, a multi-purpose arena, museum, primary school, secondary school, a hospital, administration block, and in the long time, a polytechnic and St. Janan Luwum University. Ssaabalabirizi Kazimba akkattirizza obukulu bw'okukuza olunaku lwa Janan Luwum n'ategeeza nti ekkanisa efubye okukuuma obuzira bwe ng'emubulamu ebizimbe eby'enjawulo okuli kyakyawosi n'amasomero. We have tried to honor his memory by naming many of our institutions and projects after him. Today, at the center of Kampala metropolitan city, we have St. Janan Luwum Church House. Also, we have Janan Luwum Church in the suburbs of Kampala, Kansanga area. We have also Janan Luwum schools. Era asabye buli omu okubaako kyakolawo okulaba ng'ekijjukizo kya Janan Luwum kizimbibwa. All of us can benefit in one way or another. I welcome partnerships and contributions towards Janan Luwum memorial projects. Kazimba asabye Pulezidenti Museveni okozesa obuyinza bwe okubaako abasibe baawe ekisonyiwo nga bw'azaakola. You forgave the prisoners last year. I continue to request that you forgive more so that we have a peaceful Uganda. Okwogera kwe Pulezidenti Museveni ategeeza nti ye ne banne Amin baamulabirawo nga si mukulembeze asaanidde era olwawamba obuyinza nabo baatandikirawo enteekateeka z'okumulwanyisa. And we said we are not going to accept Amin. You, Museveni, you go
and we start the resistance against the need. Museveni agamba nti kyali kyamwamini okwekakaatika ku bantu era n'akinoganya nti abakulembeze tebasaanye kwekakaatika ku bantu abatabaagala nga balina okuyita mu bikolwa ebirungi okusikiriza abantu okubaagala so si kubatiisatiisa. Museveni ategeeza nti abantu b'obukiikakkono edda baali tebalonda NRM naye olw'ebirungi gavumenti bye bakoledde omuli okubatuusaako amasannyalaze, amazzi amayonjo, amasomero n'amalwaliro kati NRM obululu ekkumba bukukumbi mu bukiikakkono. Bw'ati abeebazizza okuddamu okwesiga NRM ne bagiyiira obululu mu kalulu akaakaggwa. Museveni agamba nti Amin yakola nsobi y'amaanyi okulowooleza mu kutemula abantu abaali bawakanya enkola ze ti kuba NRM yo tekkiririza mu bikolwa bya kutta bantu. But killing people like this one here, cowardice. Even if you are fighting for a just cause, which I mean was not, you must have just aims but also clean methods of struggle, including fighting. Okukulaakulanya ekijjukizo kya Janan Luwum, Museveni ategeeza nti gavumenti egenda kuteekamu ensimbi ezeetaagisa okuzimba ekifo eky'ekitiibwa ekijja mu Janan Luwum amangu ddala ng'abali mu kukuba pulaani y'ekifo bamaliriza ogwabwe. And as you heard the minister telling you they are doing the master plan, once it is ready they will tell us the cost. Aweze okusikiramu ku nsonga y'abakalamojja abanyazi b'ente abazzeemu okujonyesa abalirwana baabwe mu disitulikiti y'ekitugumu. I'm surprised to hear that there are still cattle rustling in East Acholi. We shall get solution. There is no reason why that thing cannot be completely ended. Museveni ategeeza nti kati akalulu kawedde ng'obwanga agenda kuboolekeza lutalo olw'okulwanyisa obwavu mu maka. We have already involved many homes in the money economy. We are going to ensure that all the 30% join the money economy and we get rid of poverty in our country. Aliketo faali lya Bukedde nkaaga lyatonedde bannaddiini mu bulabirizi bw'ekitugumu era n'abasuubiza loole 2 zagenda okwatuusaako mu ssabbiiti 2. Reminded me that I had made a pledge of 60 million shillings to the priests here. My staff, please give this to the bishop. So they will be in touch with the bishop. They will bring the 2 trucks in two weeks. Janan Luwum yali Ssaabalabirizi omuddugavu ow'okubiri owa Uganda mu biseera ebyo yali atwala ne Rwanda, Burundi n'ebitundu bya Bonga Zaire. Fred Kajubi yakusakidde gwino ku Bukedde TV.